abatulaba eyo tuli wano KAR Drive. KAR Drive esangibwa nga bw'oba ova Kampala nga tulaba kutuuka ku airstrip, mukono gwo oguli emmere w'okyukira ojja kusanga kalina eno gy'olaba gyetukulaze ku bifaananyi byaffe, bw'ojja okulaba akapande ka KAR Drive. Era bw'otuuka ku KAR Lane omanya nti omaze okutuuka ewa komanda waffe, komanda Cedric Babu. Kigambibwa nti Maito olwaleero tugenda kutuuka era n'enkya kubanga it has been a public holiday, tugisuubira okutuuka wano on a Wednesday. Wena emala okutuuka ku Wednesday egenda kusula wano wano maka ge wegali. Ku Friday tugenda kubeera e Lubaga, bwe tunaava e Lubaga ffenna tugenda kwolekera obwanga bugende e Kamengo. Tugenda kusula e Kamengo ku lunaku lwa Friday. Ku Saturday tugenda okuganzika muganda waffe oba komanda waffe Cedric Babu. Katusabe Omukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. At KAR Drive, it is just a few kilometers from Kololo airstrip. When you are coming from Kampala, before you reach Kololo airstrip on your right, you turn. That's where KAR Drive is. We are on these apartments you can see, and that is where our commander Cedric Babu was residing. The VG is going on, and we urge all members to come and attend the VG. That's it. Kabanda Henry, Ilko Nsimbi, Lidia Kabandana. I'm the Chief of Staff, PLU Central Region. Tuli wano nga tumuoninga obanga tukungubaga lwa muganda waffe Cedric Babu. Omwami ono Cedric Babu Ndilima. Cedric Babu Ndilima kiddamu abadde mpajiruwaga mu Patriotic League of Uganda. Era nga yabadde National Vice Chairman wa Greater Kampala. Greater Kampala tugitwala okuba nga Metropolitan. Sina kugitwala, but it's the Metropolitan. KMP, Kampala Metropolitan, yabadde komanda waffe. Naye twafunye amawulire twasooka ne tubiwulako mu lugambo Cedric yalwala omutima. Era oluvannyuma ne tubiwulako mu lugambo nti bagenda kumutwala e Nairobi bamutereeza omutima ogwo. Naye tekyasobose. Baganda baffe abaisiraamu kyebagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Naye nga obulamu Cedric ono nasooka kumumanyira ku mukama wange Franka Gashumba, kubanga yali mukwano nnyo gwa Franka Gashumba. Ate era nga bwe mukimanyi nti nze Chief of Staff mu office ya Commander Gashumba, era tubadde nga tugattagana mu bintu ebisinga obungi. Tewali kye tukola nga tetusoose kwewangana magezi. Era njagala nnyo okwebaza mukama wange Franka Gashumba nti ataddewo nnyo obwase Buganda wakati w'abantu bano, kubanga ye komanda waffe atwalira ddala Central Region. Central Region erina districts eziwera ddala 26. Naye omwami ono afudde Cedric, komanda waffe Cedric, abadde atwala districts 5. Na districts 5 ezo mwe muli Kampala, mwe muli Mukono, mwe muli Kayunga, mwe muli Ruvuma n'Empigi. So kati omuntu mwono bw'abanga atufuddeko ate nga abadde atugatta ffenna nga bannapatriotic, kitwenyamiza nnyo. Era amazima gali nti tufiiriddwa empajiruwaga mu PLU. Banange mwena abali eyo mbakubiriza nti tutwale ekyokulabyako ekya Cedric, kubanga ekisookera ddala abadde muntu w'abantu. Ekyokubiri abadde talina kyakola nga tasoose kwebuuza eri master we Mwami Franka Gashumba. Ate era Mwami Franka Gashumba abadde talina kyayinza kukola mu Central Region, amina mu Greater Kampala nga tasoose kwebuuza ku Cedric. Ebiseera ebisinga obungi mujjukira nnyo nga tulina mission, kubanga nze kabandano gwange gwa vibe, nze nanyini vibe. Naye nga Mwami Gashumba nga tunaba kukola kitu kyonna ekiri mu Greater Kampala, soko tugezeeko Mwami Cedric. Era Mwami Cedric bulw'okukula akasimu agamba akabandana, I trust you, you proceed. It takes time omuntu okuteeka confidence in you.
naye muzee wange omugenzi Livingstone Majoga yagamba nti omuntu wakutekangamu obwesige wewalenga n'okusuula banaye tubakubiriza enteekateeka y'omukolo guno gwonna gw'okuziika ennaku zino ezisooka ebbiri from Sunday, Monday, twalirako ne Tuesday kubanga tusuubira nti omulambo oba maiti ejja kubanga omaze okutuuka mu ggwanga tumoningira mu maka ge. Amaka bagenda kuba gasangibwa. Amaka gano twategeezeddwa nga gali ku full close. However, tetunnabaffe abamu kutuukayo kubanga ffe twasaze tumoningire wano. Naye tulina ate ekisingira ddala okubeera ekikulu ffenna ffenna tugenda okuŋŋaanira ng'emaka ga taata omwami Francis Babu. Amaka ga mwami Francis Babu gasangibwa mu Buya. Era mwena abatulaba tugenda kuba nga tubawa locations. Tugenda kuba nga tubawa locations, era locations ezo mubeere nga mwena musobola okujja ne mukuŋŋaanira mu maka. So ebisingawo obungi tugenda kubibategeeza, naye nga bwe twogerera twakafuna abantu abatakka wansi wa 13 naddala bamujahidiini ba MK bonna nga bajja wano ku mobilization office yaffe eno esangibwa opposite Jinja Road Police eri ku plot 83. Era ffe buli yenna ayitawo atandise okulaba nti waliwo ekifaananyi ekiraga nti waliwo omukungu gwe tumoningira. Flags zonna twamaze dde okuziteeka mu makati era ziri halfway. Tugenda mu maaso n'okuba ebigambo ebisemba eri omugenzi Babu Cedric. Babu Cedric bagamba nti akasubi akamu bwe kava ku nsiisira tekayinza kwenkanakalika. Tukakasa nti replacement ejja kubeerawo, naye nga replacement ya Babu mu capacity ye kubanga he has been principled, he has been cooperative and he has been maintaining the Triple C. Chochidamu Babu has been maintaining the Triple C, that is communication, coordination and cooperation. Era PLU tugenda kufiirwa omuntu abadde obuvunaanyizibwa ennyo. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo egya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7. Ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School, liri Mixed Day and Boarding, lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Richto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala
kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endala abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga olalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina ba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala feke nnyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing ebyo ebyamazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo.